Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Sebo nawe nnyabo atuwuliriza era atulaba ku 3 ABN tukwaniriza nnyo. Ekyawandiikibwa kyaffe ekyolwaleero tugenda kukijja mu kitabo kya Zabbuli essuula 119 olunyiriri olw'15 nga lugamba nti ekigambo kyo ye ttabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Abaagalwa abatuwuliriza ssebo oba nnyabo, nkutegeeza nti ekigambo kya Katonda ye ttabaaza. Gwe ne bw'okola ebifaanana bitya nga tosomye mu kigambo kya Katonda tosobola kumulisibwa n'omulundi n'ogumu. Wabula ekigambo kya Katonda kitumulisa mu kkubo mu byonna bye tukola ne kitubeerera ekitangaala. Era mbasaba gye muli eyo musome ekigambo kya Katonda mukinyweze, olwo lwe tugenda okuwangula ensi eno nga kitumulisizza mu kkubo ne tusobola okusikira obulamu obutaggwaawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuwuliriza. Mukama abawe omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi waffe omwagalwa owa 3 ABN, nkwaniriza nnyo nate okuba nti oze okuba naffe mu programu yaffe eno ey'ensulo ey'enkya. Programu eno ekigendererwa kyayo kyakuba nti tutandika olunaku ne Katonda waffe. Tutandika olunaku nga tutegeeza omutonzi waffe bwe twasuze. Tutandika olunaku nga tutegeeza omutonzi waffe bye twagala atambulire wamu naffe. Nze agenda okuba naawe mu programu eno, nze Dr. Saul Mubanda Muyiggwa, mpeerereza ku kanisa eya SDA Kampala Central Church. Eyo gye mpeerereza ng'omukadde w'ekkanisa. Neesiimye okuba naawe era nsaba okkirize tukoole Mukama okwogera naffe mu kiseera kino. Oli mutukuvu Katonda waffe, otwagala era tukuwa ekitiibwa. Tukwebaza nti otukkiriza okubanga tukuwuliza mu kiseera kino. Kitaffe kyenva nno nkwegayirira oyogere nange, okwate ku bwongo bwange, bye nayogera Kitange bibe ebyo ebizimba omwana wo ampuliriza kaakano. Nga bw'okwata ku bwongo bwange n'olulimi lwange, ate tegeka omutima n'amatu g'oyo omwana wo ampuliriza. Kitange nno, ffenna abagenda okuwulira ebigambo bino, Yesu Kristo atusange nga tweteeseteese omusisinkana, bw'anaaba nga azze okututwala eka. Mu linnya eddungi ery'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe we tusabye. Amiina.
Ekyokuyiga kyaffe enkyeno y'olwaleero kirina omutwe ogugamba nti ekyokukola. Kale bw'oba oyagadde oyinza okuteekako akabuuza nti ekyokukola kye ki? Ki ky'olina okukola? Ki ekikusuubirwamu okukola? Bwe tunaatuukira ku nkomerero ya puroguraamu eno, nsaba Mukama abe ng'ayogedde naawe nange nga tutegedde ekyo kyagala tukole mu kiseera kino kye tulimu. Tujja kuluŋŋamizibwa olunyiriri olusangibwa mu Isaaya essuula ya 58 olunyiriri olw'omusanvu. Bw'oba ne Bayibuli yo nsaba ogende mu kitabo ekyo tulabe Katonda kyatugamba. Isaaya 58 olunyiriri olw'omusanvu agamba atya? Okay. Si kugabirira bayala emmere yo n'oleeta abaavu abagobebwa mu nnyumba yo, bw'obanga ali obwereere n'omwambaza n'oteekisa mubiri gwe. Ebigambo bino byayogerwa nga biddirira ebigambo ebyali bikwata ku kusiiba. Yes, bangi tusiiba era ne tuwaayo obulamu bwaffe tusiibye oba ennaku. Abamu bayinza n'okusiiba omwezi omulamba, abamu bawulira nti asiibye ennaku 4. Okusiiba kwonna okw'ekika kyonna kw'osazeewo. Naye okusiiba okwo Mukama wano yali aliko light gyayongera, ekitangaala kyayongera okutegeeza abaana be nti kusiiba ki kwe neetaaga. Kwe kuddamu nno ebibuuzo bino. Olunyiriri luno luddamu kiri ekibuuzibwa waggulu mu nnyiriri ezisooka. Ate oyinza okukirandulako n'ogamba yes, bangi twettanira okuweereza Mukama era twettanira okumuweereza n'omukolera bye tusuubira nti bijja mumusanyusa. Naye Mukama abuuza ekibuuzo nti kiki kyayagala okole ng'oggyeko ebyo gwe by'olowooza nti bijja mumusanyusa. Weewaawo nga birungi, weewaawo ng'okusiiba kulungi, naye enkyaleero Mukama atutegeeza nti aliko ate ekisukulumyeko kyatusuubiramu oba kyasuubira okukira kwekyo oba oliawo kye tulowooza oba kyolowooza. Nga tweyongera okunnyikiza ekyokuyiga kyaffe, njagala ebirowoozo byaffe bitambule bigende ku kimu ku byaliwo mu Amerika mu ssaza lye bayita oba mu kibuga kye bayita Oklahoma City. Waaliwo omuyaga gwandiyise namuzisa oba tornado bwe batera okubiyita mu Amerika, ogwali gubaddewo mu kibuga kino Oklahoma City. Era abantu abaali basobodde okuwona nga bo tebakosebwa omuyaga guno, bajja ne batandika okuyamba abantu nga babasima mu bitakataka mu mafunfugu ag'enju ezaali zibakubye, nga bagenda bajjayo naddala ate okusinga abo abakyali abalamu.
naye omusajja omu eyajja eyali ku ttiimu eno yeegatta ku kibinja kino okutaasa abantu omuyaga gwe baali nga gukosezza. Yabuuzibwa ekibuuzo oluvannyuma. Omusajja ono yagamba nti yawulira bulungi. Mu Luzungu yagamba it just felt good to help. Yawulira nga newankubadde yali akooye naye yali musanyufu mu bukoowu bwe. Jjukira mu kutaasa abantu mu mbeera ey'ekika ekyo, naawe ebifunfugu bijja kukuba. Okyayinza naawe okubaako oba omukono oba engalo ebetenteddwa mu ngeri y'okutaasa abalala. Naye newankubadde ng'ebyo biyinza okuba byamuliko, oba oli awo n'engoye ziyulise, naye yagamba nti newankubadde mu mbeera eyo yali awulira bulungi kuba yali ayamba abantu abalala. Gwe nno ampuliriza, njagala okubuuza, owulira otya ng'ofunye omukisa okuyamba abalala? Mpulidde abantu bangi nga bwe bafuna omukisa ekyandibadde omukisa okuyamba, bambi bagukasuka eri omukisa ogwo. N'owulira ng'oli agamba abo abasabiriza bantama, abo tebaagala kukola, abo baazannyira mu kusoma. Naye muli waliwo lwe nalinga nfuna endowooza eyo, n'ate muli ne neekubamu mutima ne ŋŋamba naye okay, kale newankubadde ayinza okuba ng'aliko ensobi ze yakola mu bulamu bwe obw'emabega, naye kyo kiri nti mu kiseera kino yeetaaga obuyambi. Mukama aba akuwadde omukisa, bw'aba nga akuwadde omukisa ogwo, nsaba ogwetwalire. Ate bw'obanga okikola, nsaba okikole ng'olina essanyu ng'omusajja ono gwe njogeddeko. Kuba ate abamu bwe tutwala omukisa okuyamba, ate ne tukikozesa okuba nti tutegeeza buli omu, n'abo bennyini ne tubanga ababalangira buyambi ki bwe tubawadde. So nga ate Bayibuli ekyogera bulungi nti omukono ogwa ddyo kye gukoze, oba oli awo ogwa kkono tegwandikitegedde. Mukama nsaba nga tuyita mu kyokuyiga kino ayogere naffe, tulowooze mikisa ki gy'atuwadde, gy'ayagala tukozese okuwa ate omukisa abantu abalala. Kyo kiri nti buli lwe tuyamba abantu abalala kirina ate emikisa egy'enjawulo gye kituleetera ffe. Newankubadde nga ekigendererwa kyaffe tekyandibadde kufuna mikisa nga tuyamba abalala, n'ekyo nandigambye nti kyekola bwekozi. Buli lw'oyamba omulala, omukisa gwa Katonda gujja kuddira mu ngeri gwe gy'otayinza na kumanya. Katonda mu kitabo kye ekitukuvu akikkaatiriza bulungi nti tulina okuyamba abo abatalina kyakulya, abayala, abaavu. Katonda atusuubira okuba nti tubayamba. Abatalina kyakwambala, bo
bakakensa ab'ebyobwongo bayite ba psychologists bagamba nti obulamu bw'omuntu obw'ebirowoozo mental health bwongera okuba obulungi buli omuntu lwaba nga yenyigira mu bikolwa eby'okuyamba abalala. Era kino kyo bakinoonyerezaako era ne bakizuula nga gyekiri nga enjogera ennaku zino bweyinza okuba. Njagala olowooze ku nnyanja ezirimu amazzi amalungi, amazzi agasobola okunywekako, ziyite fresh water lakes. Ennyanja zino Lake Victoria wano mu Uganda y'emu ku zo. Ennyanja zino ekintu ekimu kye zirina nti amazzi newankubadde waliwo emigga ezigayiwamu amazzi, naye ate zirina emigga ezifulumya amazzi gano. Kyova olaba nti Kagera bw'ayiwa mu Lake Victoria, ate wano River Nile yo negatwala nesigala nga amazzi gaayo malungi. Era Lake Victoria osanga ng'abaana bawuga bwe benywera amazzi nga tebafunye mutawaana gwonna. Naye ennyanja ezo ezirina emigga nga giyiwamu naye ng'ate tezirina migga zifulumya, weesanga ennyanja zino nga baziyita salt lakes, salt water, they are not fresh. Era amazzi gaazo galimu omunnyo, kubanga ennyanja zino nandiziise enkodo, bwe zifuna tezigaba. Oluganda alye wandyagadde okubanga Lake Victoria obanga Red Sea, wandyagadde okubanga wettanirwa. Njagala okutegeeza muganda wange mwannyinasi nti okugaba tekiri kuwavuwaza n'akamu. Nze nkirabyeko mu bulamu bwange, ate ndabye n'emikwano gyange emigabi nga gyongera kufuna. Waliyo okugaba ng'oddiza Katonda ebirabo n'ebitundu bye-10, ekyo si kye ndiko leero. Ndi ku kino eky'okuyamba muntu munno eyeetaaga. Nzijukira bwe twali nga tukyali bato, walingawo ebintu bibiri. Waliwo lwe baakutumanga ogenda okweyazika embazzi ewa mulirwana ku mulirwano. Abaakulira mu kibuga muyinza okuba embazzi temugimanyi, oba oli awo nga tebaakutuma nako genda kweyazika mbazzi. Ekyo kyali nga kintu kizibu nnyo nno kubanga nga boogera okweyazika embazzi basooka ne batandika ne basooka bakomereza. Luli nno mwatwala embazzi yaffe ne mugitemesa mu mayinja. Luli mwakomawo ng'omuyini gw'embazzi gumenyese. Ate twali twakagiwagala ne mujja yonna nga mugimazeeko obwogi. Ate luli bwe mwagiyazika wiiki ewedde mwagirwisaawo okugiza, leero njagala olumala okwasa enku mugikomyewo. Kale nno bwe baakutumanga okweyazika embazzi nga tekinyuma,
naye olwokuba twali baana bagonvu nga tulina okugenda. Naye ekyatunyumiranga ennyo ng'ogenda n'okudduka odduka, katugambe nga kiseera kya kungula kasooli, maama n'ava mu nnimiro ne kasooli mungi nnyo, ne bamutereeza bulungi, ne bapaakinga ekibbo, ne babikkako akabbo akalala, ne bakuyita nti Sawulo twala kasooli one wa neighbor. Ekyo kyatusanyusanga kubanga ng'oba okyalina eriwala ne bakubira n'engalo, ne basindika ne baana banno bajje bakutikkule, kubanga ekikolwa kyakola ki? Kyakugaba. Era ng'awodduka ate weewuunye ng'oluusi bw'oba otutte kasooli ate ogenda okulaba ng'ate neighbor ate asuddemu emiyembe ng'esatu. Mu Luganda baga akadbo ka muwala kajja kajjudde kaddayo kajjudde. Kweganga ekikolwa ekyokugaba nga kitunyumira ng'abaana. Okugaba kwa mukisa. Era Bayibuli bw'eba eyogera ku kugaba eyongera nekkaatiriza. Katusomeko mu Yakobo essula ya 2 olunyiriri tujja kusoma 15 kutuuka 17. Yakobo tulina ebigambo bino tusanga nga birungi era nga byogera kugaba. Essula yo 2 olunyiriri 15 kutuuka 17 agamba bw'ati: bw'abaawo owooluganda omusajja oba mukazi nga bali bwereere, ng'emmere eya buli lunaku tebamala, era omu ku mmwe bw'agamba nti mugende n'emirembe, mubugume, mukute, naye ne mutabawa omubiri bye gwetaaga, kigasa ki? Era n'okukkiriza bwe kutyo bwe kutabaako bikolwa kwokka nga kufudde. Bantu bangi bajja n'obagamba nja kusabira, mu butuufu ate oluusi twerabira n'obbasabira. Era nze kye nakola kati gwe ŋŋamba nti ŋŋenda kusabira wabaako empandiika, nemba nga lumu bwe mba nsaba mpitako mannya gano ne nga onamusuubiza omusabira. Naye ate era okusaba okwo tekimala. Abantu bano tubayambe. Ku ntandikwa y'omwaka waliwo ka WhatsApp ke nafuna nga kaga nti omwaka guno mu kifo ky'okugamba abantu okubakubiriza okukola, mubabuulire kwani yakuyamba gwe okutuuka w'oli. Kwegamba okukkiriza kwaffe kube nga kukola. Yesu era kati ffe abakadde b'amakanisa abasumba tulina emirimu mingi, kubanga tulina okusukka ku kusabira obusabizi abantu ne tubawa amagezi. Bw'oba olina contact n'ogimuwa abe ng'afuna omukisa ogwo. Yes, Katonda akuwadde omukisa nange ampadde omukisa kubanga ayagala tusobole okuwa omukisa abantu abalala. Bwe nsiba emikono gyange gino bwe nti, bw'abaawo ayagala okumpa tajja kumpa nga nkyagisibye, nja kusooka jjanjuluza ngabe ate oli ayagala okumpa afune wanaasobola okuteeka ebirala. Yes, bwe tunaaba nga tugamba bugambi bantu nti Mukama akuwa omukisa, nga tetukozesezza ku ebyo Mukama byatuwadde okubawa omukisa, okukkiriza kwaffe kujja kuba kufu. Bayibuli bwe tugambye mu Yakobo.
tulina ebintu bingi ebiyinza okuba eby'omukisa eri abalala. Bw'otunula mu ngoye zo mu wardrobe eyo oyinza okusanga engoye nnyingi ng'abamu oluusi omaze na myezi 6 tozambalangamu, so ng'ate waliwo ayita obukunya. W'omalira emyezi 6 tolwambadde kitegeeza olugoye olwo emikisa mingi nti tolwetaaga. N'engatto n'osanga zikumazeeko n'emirembe tokyalinawo oziteeka. Waliwo abeetaaga fees nga tajja kwetaaga zi miliyoni nyingi ez'okugenda mu masomero aga waggulu, naye nga fees eyeetaaga za kugenda mu ssomero erya bonna basome. Ng'ate omwana oyo ajja kuva mu bonna basome afuuke omusawo, afuuke inginiya, afuuke omusomesa, nga ssente ezo ozisobola. Waliwo abali mu kkomera, waliwo abali mu ddwaliro. Mukama atusaasire. Nsaba gy'oli eyo osalewo kaakano nti oliko gw'ojja okuyamba, oliko gw'ojja okujja mu nvuba. Atendereze Katonda olw'okubanga okukkiriza Katonda okukozesa okumuteekako essanyu. Katusabe n'obweyamo obwo. Mukama ow'ekisa tukwebaza, otuwadde emikisa mingi nnyo gye tutayinza na kubala. Tusaba nno era nkwegayirira olunaku olwaleero n'okugenda mu maaso otuwe okumalirira okuyamba abantu abalala basobole okutendereza, kubanga otukozesezza okubaleetako essanyu ku matama gaabwe. Erinnya lyo ligulumizibwe litenderezebwe olwaleero mu linnya ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abawe omukisa. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.